Muterevo kyali mawulire gaffe Amasukkulumu etukuweera ebikoze amawulire mu ggwanga Uganda ssaako n'ensi yonna. Okyali nange Moses Wamala wamu ne Luchams Isaac ku lw'abannaffe abategeera olulimi olw'obubonero. Mawulire gaffe amalala Irene Nakasiita omwogezi w'ekitongole kya Uganda Red Cross ng'ano be badduukirira abantu abali mu buzibu agamba nti ebiyitiŋŋana ku mikutu egya social media nti ensimbi z'abaweddeko ne babuulira emirimu gy'okubeera abantu ekirwadde eki Ebola ku nsalo ya Uganda ne DR Congo si bituufu. Ono agamba nti basazeewo kukendeeza ku bakozi kubanga ensimbi eziriwo mu kiseera kino tezimala bulungi kuddukanya mirimu gyabwe gyonna. Mu ggwanga lya DR Congo ekirwadde ki Ebola kibatugomezza nnyo era ng'okuviira ddala mu mwaka 2018 omwezi gw'omunaana nga lumu abantu 22,000 be baakafa ate 33,000 be baakazuulibwa nakyo okusinziira ku kibiina ky'ebyobulamu mu nsi yonna ki World Health Organization. Olw'okuba nti bannansi ba DR Congo baali basala ensalo ne bayingira Uganda, ekitongole ky'ebyobulamu wano mu ggwanga nga kiri wamu ne Uganda Red Cross baasalawo ne bateeka abasawo ku nsalo y'ensi zino ebbiri basobole okukebera abantu. Ku nsalo ezigatta Uganda n'ensi endala, abasawo bakebera abantu abayingira kuno ssaako n'abo bafuluma basobole okuzuula ani alina ekirwadde kino ayambibwe. Kati emyaka giweze ebiri ng'ekitongole kya Uganda Red Cross ekiddukira ababeera bafunye obuzibu kiri ku nsalo ya Uganda n'ensi endala nga beekennenya abantu ku kirwadde ki Ebola. Irene Nakasiita omwogezi w'ekitongole kino agamba nti nga bali wamu n'ekitongole ky'ebyobulamu wano mu ggwanga basazeewo ne bakendeeza ku bakozi baabwe basobole okukolera mu busobozi bw'ensimbi ze balina kubanga kino si kyakuggwa kati. Tewali nti twa withdrawals wabula okukendeeza ku muwendo gw'abakola kubanga ekisooka ekintu kino eky'Ebola tubadde kye tuyita preparedness mode kati okumala emyaka 2 tetusobola kubeeramu eyo mbeera kumala myaka 2. We re-strategize kugawa tukuba empenda empya ey'okwadressing ensonga. Nakasiita ayongeddeko nti bakyalina omukisa gw'amaanyi kubanga tewali munnayuganda yali azuuliddwamu Ebola ku nsalo era babeera balina ekirwadde kino bava mu nsi ndala ne bayingira wano. Kati basazeewo amakanda kugasimba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga basomesa abantu kw'oyinza okulabira singa obeera n'ekirwadde kino era kiki ky'osaanye okukola. Kati twagala okuteeka kaweefube ow'amaanyi mu kusomesa abantu okumanya ekirwadde kino n'engeri ki gye basobola okukizuulamu okukyewalamu ate n'otutegeeza oba okutegeeza abasawo mu bitundu byabwe singa baba balabye omuntu kubanga kisooka baba bamanyi obubonero. Ekyokubiri baba basobola okumanya nti ono alabika alina ekirwadde ky'Ebola n'aripootinga mangu n'ayambibwa. Ategeeza nti era baakugenda mu maaso okukebera abantu ku nsalo nga bulijjo. Nakasiita akkiriza nti ddala kituufu ensimbi ez'okukozesa ku mbeera eno tezimala bulungi kubanga mu kiseera kino abavujjirizi bakyali batono. Ensimbi tezimala kubanga njagala okugamba nti kino kintu very expensive. Ate era bwe kituuka mu bya resources olw'okuba tezimala y'ensonga lwaki tusalako. Abantu bano abakola ku border points baakusasulwa tebakolera weereere. Bwe tuba tetulina bantu batuvujjirira kimala y'ensonga lwaki tutekinga measures ezo nti tutudde wansi ne tulaba nti tukoze emyaka 2 ku border point. Expense nene enyingiza ntono. Okusinziira ku ndaba yaabwe abantu bangi balina kye bayize ku ndwadde eno era ebiseera ebisinga batera okubakubira amasimu nga balina gwe basuubira okubeera n'ennawookeera w'Ebola. Bitana Lukenge, Kingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.